Graduation ya Bobi Wine ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu esindiikiriza bangi nnyo n'okubaleeta ekinyegenyege okubanga nabo baagala okuddayo mu masomero. Yuno promota Bajjo alangiridde n'agamba nti azeeyo ku ssomero. Alangiridde n'agamba waakuddayo ku ssomero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kwanirizaako yonna yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Yonna mukwano gwange gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza. Muganda wange gwe atannakuba ng'osubscribinga nkutegeeza genda mu maaso osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga. Kaakati nno obadde gukyali awo, Promota Bajjo avuddeyo n'agamba nze nzeeyo ku ssomero oluvannyuma lw'emyaka egikulungudde 15 we yava mu high education. Kati agamba agenda ku Makerere University ku business school. Alfaso Mukasa amanyikiddwa nga Promota Bajjo akoze move eyeewunyisizza buli omu. Bwazzeeyo ku ssomero oluvannyuma lw'emyaka 15. Kuno nno okulangirirwa Promota agukoze Makerere University mu business school mu Mubuzi, asobole okwongerayo emisomo gye mu maaso. Discussion ebadde wa ssekati gano emugamba nti emuwadde essuubi n'okutangaazibwa eri future ye nga ye maaso. Bajjo abadde yeekulunguddeko emyaka egiwerako ddala ng'ali wabweru wa classroom, kyenkana kati myaka 10. Akyamuukiriddwa nnyo era mukyamufu nnyo okugamba nti nno azzeeyo ku ssomero asobole okuba nga abikula chapter empya ey'obulamu bwe. Agambye nti nno si kibi okuba ng'olina chapter z'obukkudde naye buli chapter gy'obikkula oba ogibikkako ogirese mabega. Kati ke kaseera mbike chapter zonna ze mbadde mbikkudde ze mmaliriza, then ate mbikkule chapter empya ey'obulamu bwange. Bw'atyo Promota Bajjo bw'agamba, gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Olunaku lwe olusoose ku Mubs yayaniriza oba invitinze ba members ba media okusobola okuwitinensinga basobole okukakasa kwegamba okudda kwe ku ssomero mu academics life kusobole okuba nga kukakasibwa, asobole okuba nga underscoringa commitments ze mu by'okusoma. Yakkaatiriza nti ekirowoozo kino tiyabadde just ekirowoozo oba idea yonna eri awo eyabadde tetegereke oba ekintu ekyamukyamuukiriza, naye yabadde serious step eyabadde emusikiriza emutwalaganya asobole okuba nga akulaakulana nga ye omuntu, esobole okuba nga emukuza mu byenkulaakulana nga ye omuntu nga Bajjo. Kati fwe tuddako emabega mu ba supporters of National Unity Platform, Bajjo yakureditinga motivation ye okusobola okuba nga apressuringa further education ku party leader Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujjukira nti nno Bobi Wine gye buvuddeko emabega ya graduatinga mu bachelor degree in law. Kyasipayalinga nnyo Bajjo okusobola okufollowinga similar path eyo. Bajjo kyamuwa amaanyi ku
education, okumulaga nti nno education kye kintu ekiteegaanika. Bwe yamala okwekkaanya impact n'amaanyi education g'eyina mu first hand ne mu interactions okusobola okuba nga education esobola okuteeka abantu bangi nnyo mu bifo eby'enjawulo ebitali bimu, Bajjo yagambye sobola kwesiggalizaamu yadde n'eddakiika n'emu, nina kukwata bukwasi ekkubo sobole okuba nga nzira ku ssomero, zimu mbikule chapter empya gwali eyo. Bw'oggyeko okuba nti atya okuba okufuuka ekisekererwa eri abato ba classmate, Bajjo asigala ye ayimiridde ku nsonga ze. Ye amanyi bulungi ensonga lwaki azzeeyo ku ssomero era ali so determined okusobola okuba nga ateeka opportunities nnyingi nnyo mu bulamu bwe. Agamba nze am back to school, nkomyewo ku ssomero era mmwe abantu mugira munninda nga graduate eyo muli, banga siri awala ngenda kubeera graduate. Nkuze era nkimanyi nti amaanyi g'emisomo ga education era terina omu ayinza kuŋŋamba ngeri ndala yonna. Agamba ngenda kusoma nnyo era nfune my first class degree era tusobole okulaba butya bwe kinaagenda. Bajjo bw'atyo bw'avuddeyo n'alangirira. Naga yeetagenda kufaayo wakuma musekerera. Kyampadde ekyokuyiga kyamaanyi nnyo. Wano President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagraduatinze degree mu mateeka. Kyandaze nti nno emisomo oba education terimba, temuli kulimba yadde n'akamu n'ak'eddagala. So nange ngenda kweyongerayo n'emisomo gyange, sivuddeeyo oba ngenda kuyingira kilaasi nga nsoma na bwana buto. Nze ekintutteyo nkimanyi, nze ensonga entutteyo okuswaggulwa ngimanyi, era mmwe abali ebweru mulindirire graduation yange nga mmaliriza emisomo gyange nga nkubye wali first class degree mu njozeyoze, then ate olwo sooke mbabuulire ki ekiddako singa mba mmaliriza emisomo zange. Kasita mulaba akakoofiira ako nga kaŋŋenze ku mutwe, mba ngenda kulangirira kiddako. Bajjo bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba. Mwebale kubeerako mmwe abawuliriza abeekumira ku UG Updates TV. Mategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Gw'atannaakuba ng'osubscribinga, kutegeeza genda mu maaso subscribing. Baganda bange abali e Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, UK, USA, Canada, Nairobi, mwena mbalamusizzaako nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kakati nsikiriza mpiseewo akalango kano baganda baffe abateekamu data aba pure organic. Bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya naddala ekya ulcers, bagee bakiwonyeza mu wiiki emu. Bagambye half dose ebeera ya $500, full dose eba ya $10,000. Basange ku nnoti 7 nnoti 47 91 7 nnoti 8 nnoti 7 nnoti 47 91 7 nnoti 8. Bakubireko bajja kuba bakulagirira, bajja kuba nga mukwasaganya bulungi buli kimu. Tobeereyo n'owere nemba n'ekirwadde kya ulcers. Bakubireko babeere nga bakutereereza ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Webale kwekuumira ku UG Updates TV. Tubaagala nnyo, tubategeeza sigala kuba tukumawo ne information